Akabejje ndekabusa bonna balimbisago bannange mbiyina maaso awo ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Wuno omukyala yasemba okuba n'eraavu yonna mbiyina maaso awo. Guluneedi official naye avuddemu omwasi bya King Shiba banaye bikabiza ddala amaziga. Mugamba mutya, mwasiibye mutya? Kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvya News Extra nti mukwano subscribinga era ongere mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo. Ne bannaye gwe wenna aloga King Shiba mukwano tuyambe bannange, musonyiwe musaasire bannange, ky'omubonereza kyo kimala bumazi. Beeramu n'omutima ogusaasira. Kaliraba omuntu abadde ali ewalungi nga taatuuse embulamu obweyagaza naye kati essaawa zino sooka omulabe yazzeemu dda okunywa yenna takyategeereka naye nga bambi gwe wenna abikola King Shiba bambi tusaba beeramuko n'omutima ogw'ekisa mukwano tuyambe bannange. Bwe mba nkugyeeyo mwete nkuvuze butereevu ebyewuunyisa byo tebiggwa mu nsi. Maaso wano nina ka vidiyo bannange katukalabe kwogera ku bya laavu mbu omukyala yasemba okubeera ne laavu yafa mu 1932 kyesitanaba. Ebyafaayo bitulaga nti omukyala yasemba okubeera ne laavu yafa mu 1932. Abakyala bonna baliwo omulembe guno okusanga alina laavu weewuunya. Era ebyafaayo bitulaga nti emikwano gyonna gye twafunanga abakyala abali mu myaka egyo okudda wansi be bakyala abali abatuufu abalinanga omukwano. Ebibuuzo bijja enkya n'eggulo nga bibuuzibwa. Abakyala b'ennaku zino kiki? Lwaki tebakyalina mukwano? Gwe bali emyaka egiyise okuva 1932 nti abakyala bonna abali mu migigi egyo be bakyala abalina laavu. Eyo entuufu gye twali twetaaga era abasajja gye tutyanoonya kati gye tutakyalaba. Kubamuko ttooki ku mukyala gw'olina omubuuze kiki ekyabatuukako akunnyonnyole. Bw'olaba talina kyakugamba manya waliwo ekitali kituufu kubanga ebyo ebiri mu nsi buli kiseera twewuunya era tunoonya omukyala oyo omutuufu ow'okwagala ali mu biseera ebyo ebyali byayita akomewo kati akyatubuze we wali amaanyi ga buli kimu. Twebuuze ebintu bingi tubitegeere kubanga bw'otambulatambulako osobola okwewuunya kiki ekyatuuka mu nsi kubanga buli kiseera ebintu bikyuka. Byebyo munnange bye byewuunyisa tebiggwa mu nsi. Omukyala yasembayo okuba ne laavu gye bayita laavu entuufu yafa mu 1932. Kayate oba abasajja ate bo owaabwe oba ye yafa mu mwaka gwa kumeka nagwo twandibadde twetaaga okugumanya omwaka ate gwo omusajja gwe yafiiramu eyali alina laavu entuufu. Ate bwe mba nkugyeeyo bwekyo nkuvuze butereevu paka munnange wa sisita Nakayima bannange lwakubasobola bateramu kayimba akabadde mu saawundi eno naye maama ng'abadde akoona munnange ayongera otugamba ye mwamusekerera wano naye munnange ye omusajja keya amuwa 10 ku 10. Agaate amawulire ag'ennaku agaliwo ye muganda wa Nampeera Christine oba tumuyite ow'akatambi k'omutooyi DJ Roger munnange afunye akabenje eyo ku luguudo lw'e Hoima abadde balina gye balaga naye n'afuna akabenje. Katongere omuteeka musaala munnange omukama ate amuwambatire era amuteeke agolole omukono gwe ogw'amaanyi ogwo oguwonya bambi ate amuddize ekirabo eky'obulamu era bambi addemu akakalabya emirimu gye kale byebiri ate mu saidi ezeyo ewa muganda wa Nampeera Christine DJ Roger ate ye Brisha Cash kotade Prince Jack munnange ate mulowooza tebezeemu naye munnange omukyala Brisha Cash yataddewo obukwakirizo yagambye ye ayagala iPhone 15 Max Pro alyoka addire Prince Jack. Kati munnange Prince Jack akola live ku TikTok munnange ate abantu basobole omusonderako mukwana akasente atasobola okuba nga atuukiriza ekyo omukyala kye yasabye Brisha Cash. Abantu bangi ezo sente ntono pulide gyakoreda agamba ayina already zayinawo kati wetuba twongerezaako bongereza nze jangu mukabokisi kange jaka tebaleko jakapininga enamba soka ove mu kukaaba abali mu kusaba namba wasa jabaleko jaka kale olaba jaka nze fisha lukwagaliza naye akakwapikulu kataddeko kanene era lujja kukyalo oluusi ekyange badde mubakulangire bakusondera ekyo ekyasaddewo like ayagala
kulaba jjaka kikyakula kikyakula tekinene naawe omuwala agambye nti naasobola okwegulira essimu kiraba ng'ekitono naye kinene ensaba ky'ekintu si kinene oba omuntu omwagala kati singa amugambye amwanjule olwedde akimubuusa kati osinga amugambye nti njagala oba mwanjule olaba mukwano okwanjula kutegeerekeka naye iphone ate siyandigambye bamugulire nettaka ng'alaba nti bajja kugattagatta wabeeko akateesi nekigenda kugattakoki ye brita ayagala simu tuli wano eno nange mbaagaliza olaba nange mbaagaliza zeezo munange ate ezimu ku live kati Prince gyakazaakola naye bo munange oba amawulire ag'essanyu aba akadamu manyi bo munange sente zaabwe tezibaluma bo munange bavuddeyo ne bagamba beeteefuteefu okwongereza kujja akasente ate munange asobole okuddamu okusanyusa mwana muwala Brisha Cash ku kintu kye yamusabye asobole omugulira essimu eyo gye yeetaaga bannange ne mama omukyala ng'asaba bintu byabuwana noonaana asoboka ate bwe nkuzaako eno ewa Grenade official munange amazina yatula ebyama wakati we aneshe Gashumba tugambye munaye bano beedeetinga okumala emyaka 7 oba mwofuna bulungi okumala emyaka 7 kati munange era asuubiza Rickman ebyo byotijja munange bo byasookera we kale munange ayongedde okulumya Rickman kasooke mbateereko ka video kano nammwe ate musobole okubanga mumwerabirako nga atotola ensonga nga sinaba kutwala mu ka video ka Grenade ng'awera enkolokoota eri Sheila Gashumba ne Rickman bannange ate kansooke nkutuuseeko ko wano mwana muwala Rahuma Pinky bannange naku zino ng'anyiridde oba byakirawa munange ebyoli omuzeeyi waffe ow'omu America ne bantu mwe mwagala obikomyawo ye munange manager omulimu gw'ono manager omupya gwe yafuna agukoledde ddala mbufunze ate bwe nkuzaako eno ate munange mulowooza MC Cards teyakyadde mbafiye jukira mbadde nzijambi bagamba nti MC Cards munange ali muteekateeka ate zijjira ddala fiye ku lujja ezimutwalira ddala mbutongole munange olunaku lw'ejjo bagenze ne bakyala ne munange amawulire ag'essanyu agaliyo mama wa fiye munange MC Cards yamusonyiwa jukira emabega kawo yamuyisaamu eggaali n'amuvuma n'amuwemula naye munange yamusonyiwa kale bibiri mu sayidi ezeeyo kati bakyali byaki bazeemu mukyala na mwami tebikyali byankutu wali wona nenga munange tubaagaliza bisinga tubaagaliza birungi munange genda ofumba ettooke omusajja naakwagala n'akyala n'ewaabwe oyo nobeera olina omubeererako ddala byebiri mu sayidi ezeeyo butereevu katugenda ate mu kavidiyo tulabe Grenade kiki kyagamba Sheila Gashumba ne munange agambye Rickman ebyo byonna bye weeraga munange byokola nze bina Sheila Gashumba yabinkolaakola dda bali mu kwogera bulimba bokka kitegeera bali mu kwogera bulimba bokka balimba abantu tarnishing my name kitegeera bali mu kwonoona linnya lyange kuba yebadde missioni yaabwe since day one kitegeera nze bannange sina buzibu bwonna kino kyongenda kibagamba I have no intentions ezirwana gana n'oyo guy oba famire yaabwe nga bwe bali kitegeera sibangako n'ezo intentions za sina reason lwaki mpala na Rickman we don't do the same kind of music tetwambala byebimu kitegeera yakulanga bw'ayagala nange nenkulanga bwenjagala kitegeera tetulina kintu kitugatta awo yadde n'ekimu to be honest omuwala oyo twedating emyaka 7 emabega kitegeera sirina kyemwagaza man sirina have no reason sibadde buna buzibu bwonna n'oyo omuwala ne bbaawe nze relationship yabwe sigirinaako obuzibu I'm telling you guys kuba sirina reason bro nze actually nze omuntu gwe muwulira gwe boogerako I'm a different person I have a family bro I have a family to take care of you understand nze mmanyi ennaku yange mmanyi gye nava sirina budde buddawo kulwana n'abantu sirina bro sirina Stegia nesimanyi lwaki these people they try to end my life Rickman we yambukira bro banteeka wansi yambukira nkuba echupa I protected my face like this echupa nekuba wana ostegera nengwa wansi mutebo bannange kwimanga nimba katonda nzite oba ebbaala ezo zibaamu cameras I don't know why they did release those videos as a bala if I'm bad mubagambe balete ezo video ne baleme kulimba abantu
Stegera. Then people, Rickman we yambukira nagwa wansi mu table bwenti mu byokunywa by'abantu awo. Nengwa wansi ne bankubira wansi ebikonde. All I did is to do this to protect my face because yalinganga ya intention yawe to spoil my face. Zichena ba musaya yali ankute bwati n'ateeka wansi. Nga ngudde wansi mu table. Ngolutalo lugenda maaso, they are beating my balls balwanagana. Simanyi byaliwo bisinga. Stegera. Nze nga ndi wansi ku ttaka nga bankuba wansi awo. Nezi kye nakola is to protect my face. That's the only thing I was on. Like kye nali protect, kye naliko nga focusinzeeko. It was my face.